Sajjukira tugenda okukomekereza part 1. Omukyala mu maka gano yali amaze okuba ndi agenze waka mu kyalo. Naye twaleko omutima gumwegunda ng'agamba alina okuleka ndi akomawo ewaka. Kati ogenda okutuuka eka mukwano gwe ng'ali nebba yazirikirawo. Ono yasitulirawo engugu yabadde azze bamale wiikendi bonna. Ekyatandika butandisi era nga tugenda mu maaso. Yakubirawo essimu nga giwunye. Abadde yeetemye sipeeya. Katonda ato. Ekyatandika butandisi Robin P ye producer film. Genda okuyorayola omukyala. Mukazi watukyala bitata kisuubira. Bwe bityo nebyabaagala nawe biba. Oyagala nnyo bbaawo n'oba nga alina ekintu kyakoze nga tosobola kuleka ndi okisuubira ni adde asobola okukikola. Omukazi yawunga. Musajja gwe kikyonkoze. Kikyonkoze bannange. Musajja gwe ngambadde nkwesiga. Amusanze ayagala kuteeka kisumuluzo mu kufulu. Bagusanze. Bagusanze. Efirimu yaffe ekyatandika butandise. Era nga tugenda mu maaso. Kale ne yalaba nga ensi ekomye. Naye nga kyekireese obuzibu yajjukira ebiseera bimabega munne we yamuteekangamu opika okubaako bye bakola. Mukwano gwakuwa amagezi mu bintu ebimu. Era mukwano gwabeerawo ku lusegere nga bakuwasa. Gwe nolowooza mukwano gwe buli kimu akikwagaliza. Ate ayinza okuba nga yakwagaliza obe bubi. Kakati ono bwafubutuka. Bannange ntufunyemu emergency. Kumbe emergency ekomyewo. Asikaali ono. Kiki? Gulawo hati n'ogamba kinola nsaawa ninki n'afuluma. Yadduka buddusi. Embeera etabuse. Kyavadda kuba ayimirize boda. Nyini maka akomyewo. Ekikwasa ensonyi mukwano gwe. Laba omwami bw'asooba. Ali mukaaba. Mukazi wato. Trisha. Omanyi okuba ni omukyala ali maziga akaaba naye ng'omwami tebimukwata nako oba okaakaaba. Kakati ono yadduka misindo n'akomawo mu kaziga ewuwe. Bannange omusajja abadde andeetedde obuzibu. Katonda wattu. Nene bano bakomaakomawo nnyo. Kakati nno yawulira bubi kuba bamusanze ekisumuluzo tekinnasumulula. Kyava akuba essimu. Ekyatandika butandisi efirimu yaffe era nga tugenda mu maaso. Bannange ate gonjagaza kinnyini. Ono naye awulira obusungu bumutta. Kati olumukale weeyogeze mpulira alo. Otuuse bulungi. Munnange oyo ntambula. Twala eringa oŋŋamba musimanyi ombuuza bwe ntambudde oba ntambudde bulungi oba ntambudde bubi. Onoolyoka okola obukodyo bwe omukazi wa ssaba akomewo ankuba oyagala kunkyayisa mukwano gwange. Ssaba ebintu ebyo toddamu nakunkuba bisiraani. Kakati yatayagadde mukuba bisiraani. Bawa mukwano gwe agambako atya. Naawe nokkiriza ekintu ekyo kibe. Naddamu n'agikuba. Kati embu anyiiza embu. Naye naawe naddamu n'agikuba ye kanyama. Ogusajja guno nno gulabika guliko emmindi oba gunjagaza ki? Gwandeetedde ebizibu era tegunneesonyiwa. Sijja gikwatayo. Efirimu ekyatandika butandisi eno evudde bannaffe aba Robin Pictures. Era nga mwena bagira binagana tubagalanya abantu beeruweero kasana tubakooneramu nnyo. Nedda nze tonziza mu ebyo. Omukazi nga yeekyanga. Kakati oluvannyuma enkeera alaba mukwano gwawe banywamu akatunda awo. Mwana gwemba ndi awo ngo. Muganda wange ebintu byayonoonese kiki? Trisha. Tongamba tumukyali mwe. Kati nga mugamba ate kyekyagudde wa Trisha. Oliba wa mukwano gwo. Sirika. Munnange oli yabadde antutte ku mission. Operation fungua. Kamubuuza Trisha taliiwo. Omusajja yantutte bulungi nampita ewuwe waka. Kyokka nze ekimanyi mukazi we abaayo manye wena ebintu bino yabufumu bizibu. Nangamba taliwo agenze mu kyalo. Naye naawe okumanya bakuzaalira ku ndagala. Naye ku by'okunzaalira ku ndagala. Oli nga nze ŋŋenda. Ne ngamba munnange bantu balivula bulijjo mikwano gyabwe nze n'abansoose. Naye ogusajja tuli awo. Omukazi nadda. Omukazi yakomyewo
ng'ekisumuluzo tekinnaluma mu kufulu. Nawulidde nga mwana gw'omutima gunsengusenga gundi mu kawago. Naddusa emisinde. Kati ng'amugamba ng'amasavu agateeteerezza otya. Gayini ku misinde giri. Ne boda ate tosobola kunsanga. Yaddusa emisinde emizibu. Okudduka ekibambulira. Efirimu eno ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso. Kati tudda ku sayiti yino ezimbibwa. Bagenda maaso n'okuzimba. Sayiti yino eri mu kuzimbibwa. Ekyatandika butandisi sinema eno. Kati tuba tuli awo nga musajja mukulu wuuno. Kadi yajja alina munywanyi we gwanoonya. Owaaye mukulu sooka ojja jangu baabajja wattu. Wattu sojja munnange. Kati bba wattulisa. Yatuukira nalina munywanyi we gwanoonya. Muzimbi. Bagenda maaso n'ebyokuzimba. Efirimu yaffe egenda maaso. Omulimu nga mukutambuza ssebo. Bagenda maaso buli kimu kikolwa. Olabiseeko. Mbeera ki? Ekiro. Ebintu bibadde bikolebwa si bubi bali mirimu gyabwe. Kungamba mmotoka. Kati ng'onamugamba gye wankubidde akasimu ng'ebintu bitabuse ki ekyabaddeeka. Obuzibu tasobola ku. Kati ng'amugamba mwana gwe nafunye ekizibu. Nalaba. Kati omwami ono yalina ekizibu kye mukazi w'engeri gyali tazaala. Ate nga kikwano kya mukazi kye kiri fatayiro kino kibwaguuga. Kati naagala abe ng'akiteeka mu kisaawe akisamba omupiira alawo bakinaavaayo kikivaayo. Mweja baana. Nabadde naakakireeta bwe nti. Ono alina olugambo lwonna. Nakumeka. Sasatu nga takomye konzi kati. Nabadde sinnama kufunguwa kufulu. Ng'omukazi akonkona. Nga kati ye gaapu. Era kino yadde amanyi nti omukazi talina kyagenda kulayikani amanya kuba yabadde abaze bulungi ng'omukazi ali mu kyalo. Ekikyala kino yali yakitembeeta dda bulungi nnyo ng'ali mu kiteeka mu layini. Kisobola okuleka nti kijja omuwa omukwano. Afazaali azaaleyo akaana kamu ebbali. Mukazi w'engeri gy'atazaala aleme kulayikani amugoba. Ng'aziri. Kyobola yali agala akikole nga taliiwo. Ngamba ng'atandika okukubira. Munnange ndeeta omuntu ntandise okugira ngoma zonna nzireese mnyala nkube bakisimba n'eggalabirivu gaawo ng'ebintu bibekkiriya baabaguddemu. Naye ombuzeeko nnyo. Emiwunyo yabadde gizzeeko naye wakoze ensobi okutwala ewaka. Omusajja oba tolina kutwala waka. Lwaki oba otwala ew'omukyala? Kaakano otwadde erudda omukulu yuuno. Nagambye firimu yaffe etandika butandisi evudde bannaffe aba Robin. Kakati ono ali wano agenda okulayikani yafuna essimu. Oli omwami tapowa baaba. Mukwano. Kibaleko nnyabo. Oli otya eyo? Kyendi naawe ntya ntya. Yanyiize nnyo nno. Yali tagala kuddamu boogere. Kati Ono ojja okufumba mukwano. ng'olwaki tojja n'ofumba? Bannange luli omukazi yangwako wandeetera omukazi oyagala omukazi anzite kati ompita okufumba oyagala mwagala kunzita oli mu mupango. Ng'era omanye ebyabakazi yayogeza. Ffe tuliko kati. Ekintu kiri bwagundi ono yanoba. Kati sebo tulisa kukirike yagwako. Yanoba n'atambula n'avaawo. Mukazi watu ne yeeyongerayo. Yono wano gwe tulaba. Era nga gyali tumulaba ali mukazi gwo. Efirimu yaffe ekyatandika butandisi era nga tugenda mu maaso. Ngana wange. Kali ogenda okudda wano. Baya katuuka. Katalo lewe yakonsangawo. Yabo oli mutuma kanjagala kutandika mashini. Kulu ali wano ekintu kyakugira ye mwannyina wa Tulisa. Ogwamu eriwo. Nzize nno nga nina kyenkwetaaza. Kati mukwano gwe yajja nga yagala lekendi amaziko ku mmotoka. Bamugambye ayina emmotoka. Mafuta na saa si kintu kiba kimala. Kati kumbo ne mmotoka gye yalinga avuga yali yebositingira ku muganda we Tulisa yalina emmotoka n'emmotoka omwami gye yali yemugulira. Kale twasembye okumanya Tulisa yatolose oba yanobye waka makage. Kati atono tamanyi. Kati yakola kwe kuba essimu agambe muganda we amuwe ku mmotoka gwali omukwano gw'ajagala. Tebereza okulaba mu mmotoka ne walowooza yo kumbe ya muganda we walowooza okweyazika ssebo. Genda yencha. Kati ng'amugamba ningenda ndabe ng'emmoroka eno ngifuna. Kuba gwe najazise takwata ssimu teriiko erabika. Muganda we yagala olabe.
Efirimu egenda maaso. Mwana tebyali byangu. Kati ogenda okudda eno. Ngenda kunyumiza. Mwenye musajja ndina kyankubira essimu. Ayamanye n'efumbe. Agenda maaso alaga ekyaddiridde omusajja alabika amwetaaga mu bufumbo. Ojja kunfuna. Omusajja akubidde essimu ogenda ofumbe. Kati omusajja n'akuyita ogenda ofumbe ate oli awo olinda ki? Mwe mwekereyesa ebintu. Babiri. Pressure yanoba dda kyekyo. Tulisa taliyo mbu yanoba. Kani nga mugabeeramu amagezi. Amaka ge banobyemu ate wabeerawo abagayingira. Kati wonoddaawo. Kyagala kuyitako mukyala. Ekyo genda gwe atayagala kulayika ndi obeerako maka g'ebbeeyi. Omusajja alina emmotoka, omusajja alina enju, omusajja alina bizinensi. Kati oddaawo otunula butunuzi olinga antelope. Genda ofumbe, genda ozaalire omusajja kubanga ekyamugobya Tulisa kunoonya mukazi azaala. Tulisa yalema okulayika ndi azaala. Yafuna obuzibu. Kati genda oleke ekintu kino obe ng'okikwasaganya. Efirimu yaffe negenda maaso. Munnange waliwo akunkuna. Askari. Ye muganda wa Tulisa. Jukira alina mukwano we gwe yabadde ayagala okwazika emmotoka kyokka naye si yiye. Alo, njagala bannyino. Oyagala ki? Mbwe ayagala kulaba mwennyina. Kumbe mwennyina yanoba. Wana abamuko. Manyi bagamba omuko nkoko. Kyobula abaka abagezi tebaagala bayita ekyo kuba buli bajjamu baba babawa enkoko gyayita omuko nkoko. Kati yakonkona tuli ayita mwennyina tuli. Kumbe waliyo bwaguuga. Ate ani akonkona obwenkanidde. Nyabo mujebale kale naye jebale. Tusha mwali. Sabo. Njagala kutulisa. Tulisa waawa. Wano nga tewaliwo Tulisa baba. Wano Tulisa we yafumbidwa wano waamuko. Nedda munange Tulisa olabika olose bubi. Taliyo Tulisa. Taliyo. Leka mulabe omulaba wano. Twale eri naawe wano waamuko. Komaawo tomalaga. Sebo. Awo bokoma. Toyingira nyumba yange wano nyabo nze ndiwo. Abakazi abakozi mumanyira nnyo leka ate naawe kuntabukira. Tulisa ama mwannyinaze. Jangu ozigire wa usigalo yo. Ani awusigalo? Ne mwa usigalo wa mukomba box kale oloza nange nze komba box. Kikazi kiri serious. Musajja atubamubakane swaga balini nnyemu. Abadaze wa muganda wa mwe motoka eswaga lirinyiddwamu. Efirimu yaffe egenda maaso. Oluvannyuma ennyo tulengera emmotoka yiino. Mmotoka eno mu kujja mukulu mwatambulira. Akomyewo oli otya bebe? Yawasa kibebbi yaleeta ekibebbi. Yaleeta ekibebbi. Ng'otunula bulala bebbi. Bebbi embeera ze tezitegereka bulungi bebbi. Nze ndeka. Ate abakazi balina obulipolipo obutategerekeka. Tunulira kati nga tandika okwekyanga. N'omuntu nno eyekyanga kyanga nga tebamuvumye atama. Kati ate kiki nkoze? Atandise okusika empewo. Abakazi bameka. Nze sigenda fumba nabajja bange atandise okwekyanga. Azeeko wano. Waliwo omusajja aze wano. Kati ondi wano oweza simanyi nze gwe oyagala simanyi nze gwe waleese mukazi oyo yanoba ate waliwo abajja banoonya mukazi wo. Sebo nze bampise naawe sigaalo. Bwe batu batabula abantu. Kano maka gago. Atandise okwekyanga kyanga yekyanga kyanga nga abaasala olutindo. Totandika. Kino ekintu njagala omwana. Sebo kimukanga. Sokojje. Jangu ng'ayita omukozi. Ani azeeko? Anyina Tulisa. Ng'abuuza ono baani abazze abatabula omukyala. Egenda mu maaso. Baani abazze abatabula omukyala. Kakati tuddako ewa musawo nindi dokita. Gyebaleko dokita. Musawo. Oba nakulaba wa? Amangu ago. Musawo tajjukira muntu ono gye yamulaba. Musawo erabidde. Okay, omusajja yajewo mu ddwaliro
nga ndeeta mukyala wange yali tazaala. Mukulu oweni Ye dokita yenze ssebo nga temwajja. owayina yamuleeteranga omukyala okujja omukebera ku lumba olulabika okuba ndi lwali lufuusa olw'olukokobe nga tebamanyi lwaki omukyala atazaala. takano ompe ono yamukebera n'abalaba omukyala mbu alabika alina obuzibu obutazaala ate ye nga Mr. Owen alabika ali bulungi. kale nno badde baludde okulabagana musawo abadde erabira omulwadde we Mr. Owen. musawo kyava ayingira eggaali yeeyongereyo. kahanno munange oluvannyuma waliwo emmoroka etuuka. mukulu owuuni emmoroka akyusa nkyuse. mwami akyuse emmoroka oyo kadi nga abaako wayingira. kakati kumbe mu kaseera ke kamu ne mukoddomi waali eno musajja wattu yagobeddwa ewaka naye engeri Tulisa gye yagenda ate nga muka teyagazaalamu mwana aba talina makulu. kati obuko buba bwakyenyeege. kati ng'akwata essimu ayagala so akutegeeza mukoddomi we muganda we yagobwa atya. ekigwe kulu agenda maaso ali emirimu gye. agamba ki ono oba yabaaki nabo be bakuba amasimu be baava ewaabwe be batazaala. alo aleko muko muli mutya eyo aje tuli oli otya tukola mujeyo yali atugezaako. ate abamu bava mu kyalo n'ayingira ewa mukoddomi we nga talina zimuzaayo kuba amanyi aba alina omumuwa. munange mukonazze muko kintu kino wakoze bubi wakandi nkubidde ate nga gowaŋŋamba wenjondoboleza okujja nzize buzzi nazze kati ate nensanga nga asikaali mukambwe nemukozi waawo oyo si mukozi. munaye sijja bakubira simu. waliwo ebintu ebyagwawo naye muko neŋŋamba sijja babuulira. oli mwennyina mmwe yanoba ate nze siri mufaatha nti we banoba sizzaawo mulala kati nsibwanga obuzibu kati n'olwekyo muko omwana aba muko yagenda. ekintu kino kinyonyonyodde otya mpulira kiri kungulu kiwewuse. twagamba nti omwana waba alina kyasobezza tutuule tube nga twogera embeera etereere. oli omwana kye yakola nange kyansobera kuba yagenda ate n'ekirala litazaala. tinkulabye ntya twogere. egenda mu maaso. efirimu yaffe egenda mu maaso ate ng'ekyatandika butandisi tulaba pati 2 singa namanya. efirimu egenda mu maaso. genda okudda eno ono ng'asooka akubirako munne ayagala kumanya oba ebintu byatereeramu. bannange oli biki? bannange obufumbo bugenda butya mwana gwe akubidde munne bamuyita Ase. bitambula bitya ebyobufumbo? olabiseeyo ndowooza kati leero ogenda kwabika. ye yali munene bambi yali abulako kizigo omusajja n'amuteekako ogw'ente. bye bikutambulira bitya tolinamu buzibu bwonna bwe wafunye. omwami ali biki? olugambo lw'abakazi nga bw'olumanyi. omanyi omukazi waba tannafuna lugambo awulira nga tateredde ate ekyomutawaana bw'alufuna n'alwongerayo oluusi n'alwongeramu n'ebirala ebireetera ebitali birungi. kakati n'ogenda okuva oyo no kyeyakola kwe kusinkana nnyabwe. amugamba nali mmanyi nti ono bwe yajja yaddayo Tulisa. naye Tulisa bwe yajja wano teyalwawo nnyo. kati ngendako ewo omusabira emmotoka nga simusangayo nsanga yate omukazi omulala ngangamba ebigambo gamba omuntu Tulisa ali yabadde agenza asabe emmotoka ewa Tulisa kuba Tulisa bawe yali yamuwa emmotoka. ebigambo ebyamugambiddwa ye nga muko kyamazeemu amaanyi kubanga kireka mwannyina yali yava dda mu maka gali nga newe wadde abatuufu tamanye. kati abigambyemu maama
egenda maaso. Omanyiko tuisha wali. Kati omuyigo ogutandise gwa kunoonya muganda waabwe. Kubanga mukoddomi yalaze obutali buvunaanyizibwa bwe yagenze maaso n'okulabika ni omuntu ono teyafaayo kumanya mukazi waano byano byati oba ne gy'anobedde atuuse bulungi. Yabafa okuwasa omukazi nga tazaala ogwo nagwo musango. Kati ogenda kudda ogenda kuvayo ndi kusomera. Kubanga omukazi obutazaala aye tekitegeeza nti tasobola kulabirira baatazadde. Kyekitegeeza Olaba embeera zo. egenda maaso sinema. Abantu wano walungi nnyo. Nange ndabye wankolera. Wakolera? Togula Kakati Mutaka Owen ng'aleeta mukwano gwe. Olowooza tewanooka. Ebintu byonna bipya ne munju nakyusa. Aleeta mukwano gwe amulage yazimba maka mayitirivu bulungi okamala buli kimu kya mulembe jankwanjulira omukyala. Abaniga abamu bwe bawasa sibaagala nnyo okuleeta mikwano gyabwe mu maka gaabwe. Wabaawo ensonga. Ng'aleeta mukwano gwe amulage yaleeta ettooke baaba. Munaye mukazi yaleeta bwaguuga. Ono gwe mbadde njagala olabe. Omanyi abakyala mubaamu abakyala ab'olutentezi. Nga mubaamu abakyala nga ye bw'ayingira amaka olabe ddala nti amuka gundi. Mubaamu omukazi gw'ossa mu maka naye ng'omulaba ali kungulunga kitengejja ssaawa yonna bamusena. Sayinza okula nnyabo ne lisalako nga waliwo abagenyi. Ne lidda ku Facebook. Ono ogenda okwetegereza mukazi wono amaaso gali mu ngalo bulala. Agenda mugenda aga tugende mu by'emirimu emirala. Omukazi abuuza omugenyi oba bagenda. Kale banemba tulabire. Sajjana mukazi ono bananga omusajja nga gonza amawayiti. Olaba nanga atambula bw'atyo ng'ali mu ngoye newe kiba nnyabula. Oyo omusajja alayika alina essente. Kakati n'ekikazi kino ne kirabika ni kirina ebikisumbuwa ebyakyo. Ng'ogyeko okuba ni kirina amaka mwe kyayingira kifumbe. Kale nno oluvannyuma tulengera omukolo ogutegekeddwa. Tekyatandika butandisi pattu. Kakati ku mulundi guno omukolo gwe boolekera ne munywanyi we dokita yamuyita babe nga boolekera bonna ku mukolo. Njagala olabe amutwala agenda kuwasa mukazi amuwase najja atereeze munne. Enfirimu yaffe egenda maaso. Bagenda nona mukyala. Hello. Yebale. Asooka kubayo amasimu alaba oba empombo baazigize. Bakazi amanyogira omusajja omujulira ennyama y'ente. Egundi tembanga ekintu kiri kitya mukyala yakubuuza yakubulira gy'ogenda obutasobola kuwewuukiriza. Otubuulira. Kali mutambule butambuzi. Muyite ebusula naye kasita muveewo obulenzi mukirire. Nelino erigenda mu masana mutemulikwata. Mujje buzzi. Naye mutuuka eruwere kasana mukwate ku kino ekyamayembe. Mu mayembe omukazi muwasa mu mayembe. Kale wayinza oba basulayo amayembe genti. Naye ekyalo ekituuka wakiyita mu mayembe oyinza obassa omukazi ng'omu naye ng'ozze n'ekkutiya y'amayembe. Akasaka k'omuko bakatokosereza eno ludda kabaamu ebirungo birala. Olaba kulaba kaawo kyowassa mukazi otandika otunula nga we nga muzika. Kumbe baakulungira mu kyoteeka. Efirimu egenda mu maaso. Bannaffe nga bakwata nziga babe nga bagenda ku mukolo ogwo. Batimbye nno bambi omukolo bagutimbidde ddala. Sanyale batalata. Naku bbiri talya. Ayagala agenda otuuka kweri. Ekintu nga kyekyo kiri mulaala. Efirimu egenda maaso.
Motoka twazirengera ezaali zoolekera nga zireeta ebintu era ab'emikwano bennyini bajja bayitirivu nnyo okoleka ne bawerekera musajja mukulu bano boolekedde mukolo gwe ogwo omukolo omala ennaku nga tulya mala ennaku nga tulya mukolo twagulaba neebuuza ono yagendawa tagenda kudda jjukira ninayo ne mashini yange eyo gye nakugamba musajja ate ebintu byamutabula ali wano kale waliwo amukubira ate yo siriyo agenda tuka ku studio simanyi nakumanya waliwo amwagala engeri studio gye yagigadde alo Banang studio nganskali. I don't understand what's going on. Ogenda ku mbadde tuli ku kyamisana. Restaurant ki? Wano ku Tuli ku kyamisana mbadde nkyala kyamisana. Okay kanzijo. Namulagirira we bali. Kale nsobola okujja. Tewali buzibu. Tusange kwe mu VIP. Ali ku kyamisana. Bamwagala ku mulimu. Naye taliyo. Efirimu yaffe egenda maaso era nga twagala tumanye ludda wa gye biggweera. Oluvannyuma omwana neyamala n'atuuka ku MVP restaurant esinga wali eri sayinza okulabako ayingidde azze omulaba tibotuuseeyo bane baaba gyebale tuli awo abadde agenze mulumba ku studio famire yaabwe nerabika erina ekizibu ono ye Nabukalu kaakati mwana ono buli kimu olabanga era ye bambi ye Nabukalu zenno mpanvu muntu ayinza okugamba oli bamuyita Namazzi naye ng'ate atunula ng'oluku kati ate oluusi erinnya ne liba nga lyawaba ng'ekituufu baali balina gye balisendese ne liba gwe lisibirako naye ono ye Nabukalu naye entuuka Trisha kati agenda maaso n'okunyonyola muganda we ku mbeera eriwo wakati w'okuba nti munange era agalabe ng'asabira mukwano gw'emmotoka nga bulijjo bwe yagendanga n'asaba emmotoka eri ku kyalo bamumanyi ye n'agaziwa ng'ali amayinja. Abavubuka baagala nnyo okulya amayinja naye ku luno yagenda okugalya amayinja gaafuuka amayinja gaakambira olugenda mukyalewa tulissa baamugoba ye bw'akitwala kyokka yagenda otuuka n'ewa maama tulissa ali yajja ewaka n'abeerawo ennaku 2 n'amala n'addayo era n'abakasandyaze mu bufumbo naye tulissa ekintu ekyamugwako kyamukuba encukwe n'atambula n'anoba ewaabwe teyaddayo kubanga abawala abasinga bw'abeera ne bbaawe amuwaana nnyo eri ewaka ne bagamba nti amunanga ono yafuna naye ekintu kyakkola n'akuswaza oba otyo kyanjula ewammwe. Efirimu egenda mu maaso embaga ng'emaze okubaawo natandise ofuna ebirooto bijjanga nnyondo mu mutwe. Kiki waliwo ekirooto ekikukunkumula ebbeere nyonto n'egwa. Mukazi abadde ki agenda okumuyita omukyala ono bamuyita Ase erinnya lye ye Ase afunye ekirooto naye ng'ebiseera ebisinga mu bikolwa ebya bulijjo mu bulamu mwe tuwangaalira ebikolwa abantu bye bakola bye bibaviirako ate okufuuka ebintu ebikyamu ennyo mu bulamu bwabwe era ne bibaleetera obulamu obukaluba. Efirimu yaffe egenda mu maaso. Mukyala yalwala. Mukyala bw'amala okulwala baamutuusiza mu ddwaliro. Musawo bantu atugenza omukebera ng'alabika ajja kuba bulungi.
kiki nti atwamukebedde ngenza omukebera kale simanyi yagulogotanye bulogotanye saategedde ki kintu naye tugenza okwetegereza dokita akebedde biki byakebedde twamukebedde ng'abuluguma omutima ate ng'ebbeere litokota wanje engeri gye kiri nti okutokota ebbeere ekyo nakyo kireeta okuba ni puresha eraga erinnya katulina okukebera ebiwoowoolo lwaki byate bivuuma dokita nindi dokita efirimu egenda mu maaso munange ono yajja aze kulaba ku mukwano gwe mulwadde yali atereddetereddemu yamusanga yebasse bweru ng'agenda maaso n'okunnyonnyola embeera yali mbi nnyo ebintu ebimu naddala omuntu ng'anaalwala obulwadde obuzibuzibu atandikira mu byaki mu byakugugumuka okwo waliwo endwadde abantu ze bafuna nga si waliwo endwadde eno ninaakona akagere nabajja katunga kaddemu kawone naye wabaawo endwadde ezijja kubanga ejjembe eryo tebaliraba nga lijja n'ebintu ebimu kasita oba nga wali azaamaanya naddala abasiguse n'oyingirira amaka g'abandi gwe n'olyoka ogabba bw'omala ogabba ate n'oyisa bubi nnyo gw'ogabbyeko tereevu okuddamu okutegeera nze nina omusajja wange gwemanyi wani etambuliddeko ase nina omusajja wange gwemanyi kwennyini nina omusajja wange gwemanyi agenda okuyamba mwezi yamugamba naye engeri gye wabadde munange obulwadde obwo bwakebeddwa nga tebutegeerekeka nze kyendowooza nti wandibadde obaako engeri gye weetambulira kuba ebintu bino si byangu yamugamba ebintu bino si byangu efirimu egenda mu maaso naye agamba mbanyala nkutwala ew'omusawo wange akebere tumanye ekituufu ki ekikuluma ng'ofunyemu amaanyi agatambula awulira teyeeterezezza bulungi just biroodo pressure naye ng'ojja kutera oba obadde naawe kirabika buno obulwadde baleka baloze muloge ono yagala leka bamuloze bulozi efirimu yaffe egenda mu maaso efirimu yaffe egenda mu maaso baagala mutwala bamujjanjaba eddogo genda okudda eno kati aba ali mu supamaketi bannange nammwe mugula eno mukwano gwa bba ono kayange mwambala mata kayange bane mje aliko Mr. Kayange nange mbadde nze gula ku bitiko dakika 2 ngambadde ngenda mangu ne nange ne ngamba ate engeri gy'oli mugula ebintu oba nkubuuzeeko oli otya ngala kulaba nenti mbadde nyala kubuuza naye asibya kubuuza buuzeeyo kangera omuntu omukulu kati ate ombuuza biki by'otambuuza wano nedamba nyala nfuna akafa kekusifu ng'omuntu omukulu twogere mu kasiku nedasi bya mukasiko ng'ebyababiri eby'abantu abakulu ate abantu abakulu saagala nga mulini anko nange kintu kino ky'abantu bakulu naawe oli muntu mukulu emyaka gy'olina naawe isomera ebbaluwa mu basaani omuntu waba alina kyagala yakigamba ekyababiri ne bano ekiŋŋambirawo kale nze mba nyala nkulaye mu ngeri yonna endala kundaba kale mukulu ng'akkiriza abakazi b'ennaku zino baataama n'amusaba ennamba y'essimu Kayange ndi babula bannaye mukwano gwange ono naaguze ku mazzi awo ne bukeeka atwalireko abaana efirimu eno egenda mu maaso ate nga tukyatandika ntandike kyenkana bwe tulaba twagala tumenye ludaaje biggwera kati ssaba erikazi no lyatandika okukola okusuula enkesi nilitandika okumanya ebisingawo ku musajja oli Kayange lyeri ase era mbuliwulira lyagadde lijje kusopinga neera egeni nga waali
kati bwe tuvaayo tuddako ewa jjajja Kalimondo. Okudda ewa jjajja Kalimondo terera nze nyamba gwe ayino totya ono yalina abasawo be bananga abakazi abasinga obufumbo babutadde egenda mu maaso. Abakazi obufumbo bafumbira ku ddogo. Kati ku lw'okuba ono ye eddogo lye yagamba limukolera afumbidde ku ddogo, yaleeta ne mukwano gwe n'amugamba eno waliwo omusawo akola. Bwe wabanga aliwo akuloga ayagala okulemesa obufumbo tumuloga bulozi ono jjajja ajja mukolako nekuba kumutta kwendi kutta nga bajja jjajja Kalimondo ali wano jjajja Kalimondo. Kyova olaba mukazi wo bw'abeeranga ne omuntu nga mukwano gwe sooka omanye mukwano gwe gwali naye embeera ze ojja kumanya embeera za mukazi we ne waba yazikweka. Kubambulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo. Kalimondo ali wano urchawuchu baba owaye mutya rugaye ayina amayembe gonna, ayina amayembe agavunula ennimi seba, ayina amayembe nga gavijje, tekayina lulimi lwe gatamanyi. Ne wobanga oli mulwadde mu China ejjembe lyogera Oluchina. Kakati museeko ebitangaazo baba bwemba mwagala nkebere byendaba sawa amasimbi battu sawa amasimbi battu kubanga nyinza obutalengere mba temuteddeyo masimbi saawo. Bano bakeberera ku ssente enkadde $. Awo bwotyo kuba amayembe gaali gadda newogawa ssente enkadde gakola naye waliwo goowa olwasa ne gayomba ne gaganga otoola ku zzike. Lwaki otoola ku zzike? era jjajja ze ensonga ezindeese bambi naye omuyambe. Aleese mukwano gwe bamulagule kuba naye ali bubi. Mukwano gwe ono obufumbo bwamulemerera wakati w'okuyingirira obufumbo bwa munne n'atuuka okunoba ng'ayagala obweddiza yaba obubeeramu era nga tewali amulemesa. Ki ekibaleese jjajja jjajja Kanoonya musiba gunzi. Banoonya biteega, banoonya bidandi, banoonya bidandi. Naye yogenda okukola ompulira baba ompulira yogenda ngenda kutumabira ebintu wamange ompulira yogenda kuleetera suulwe mu kibbo oneetera ensiri wuliriza oneetera ekonkome eryakawembe olimanyi kati okutereeza obufumbo bamugamba ndeetera eggi lyekonkome nga lisumba nkaaga ogenda leeterako ebigali gaana baba twagala neggego otuleetereyo eggego ly'empologoma kuba kati tulaba embeera zo si omukazi akuli bubi nedda kale badde bagamba nkule ntya jjajja byogera baba jjajja tugenda kusobola obuma 5 bokka jjajja. Tuleete n'ensiri eŋŋanda baleete ekibbo kya ssuulwe tumugambye n'atutuma n'ensiri eŋŋanda n'ekkonkome mubaleete n'ekidomola ky'amazzi naye nga gagaleetera mu kisero tusabye emitwalo 6 naye batugambye mutuleeteyo n'ekkonkome nga likyali mbeerera. Abatumye emitwalo 5 ebimu ebitaasoboke bo okunoonya abazzukulu bajja binoonya. Ngende munoonya tulabe oba ebintu ebyo munaabinoonye naye abibagize muleete ssente ffe tubigule tujja bifuna. Abasawo Abaganda babifuna. Ezo ssente ze batusabye nga nnyingi njaziyiya ogenda kuzijja waki kyogenda efirimu egenda mu maaso ezo zonna ngenda yiiya ng'omukazi aze ezo ssente ze batusabye nnyingi zisabawo ogenda kujja ezo ssente kikyogezako kuwakanamu nkugambye ssente zivudde wa n'agamba ono yesaba mumalirivu ku kintu ky'okuloga ajja kuleeta ssente ajja zifuna baloge obufumbo bwabwe.
ebintu ebimu omuntu ayinza okukola ensobi n'ayingirira munne n'atandika n'okwagala okuloga. Kakati uno akomyewo. Ovaawa. Yes, brother. Efirimu egenda maaso. Togamba amangu ago omwana oyo awezezza omwaka. Efirimu egenda maaso. Nja kubeerayo. Mukulu ali mirimu gye. Ayina baayogera nabo. Mutabeerayo muganda wange. Mbadde nange nakatuukako wakasaawa zino. Essebo. Kale. Naye abaana tebalwa. Okimanyi nti mwana wange awezezza omwaka. Ono mukwano gwange. Awezezza omwaka ku Friday tugenda ku birthday y'omwana. Yo wayise okoleke. Babadde bamuyita. Waliwo olunaku lw'amazaalibwa g'omwana munywanyi we yazadde alina omwana ayezezza omwaka. Nefuba tuzaala ddi? Kuzaala nakuzaala atoose kabusesi. Kakati se. Mukwano. Nze nga bwondaba. Owaayi. Funa olubuto. Oyagala nzaale. Nga ne Trisha yalitazaala. Waliwo omukazi neyekyanga. Abakazi ate balina amapeesa ayinza okwekyanga nga alina ekintu kyanoonya. Nze sijja kutambuza bigere Ssebbo nkufunira olubuto. Mmotoka egenda kujja maawo. Ekyo toyomba. Bwe kibanga mmotoka yeganya ofuna olubuto lufune. ya Trisha. Ennyumba ya Trisha ate. Ssebbo omukazi ayala bamufunire n'ennyumba endala. Eno ennyumba yalina nnyiniyo. Bw'onoomala okuzimba nja kuzaalira. Njana kuzaalira abo. Laba ettabu. Ayagala amuzaalire balongo ye omukazi agamba abalina naye amuzaalire. Dokita. Amuzaalire abaana abalina naye ono alina okuzimba enju. Naye omukazi oli olaba namuwa emmotoka n'ennyumba n'engimuzimbira nga tazaala naye ate ono azaala. Omanyi otya nti ono azaala ye? Yava akuba essimu. N'akubira dokita we. Kubanga ayinza omusuula mu katu. Wajibu mukulu. Dokita ono yogera ne mwami Owen Ssebo. Kani ngamuga dokita yenze mukulu Owen. Ngono ninkujjukidde. Kali waliwo obuzibu. Osobola okujjayo leero olensonga. Abadde ayagala lekendi aweebwa olunaku ajje bamukebere ne mukazi we. Kale dokita. Kubanga omukazi bw'omwanjulira aye n'atandika okuzza mu folofoto abatakulidde teddebule birala ate. Mbwate biki. Kali ne bawange. Ate nga mukolaki? Ayita stories z'okuzaala. Era wendi nga yokusekeera. Kati tatandise bibuulirako mukwano gwe. Kati kibi kye yayogedde awo. Ono omusajja amanyiira mbw ayagala nze Ssebo nzaale. Nze nzenna. Abantu abamu bagejja ne mbatenda okunyirira kumbe basaata tebamanyi. Bali mu kusaata wala. Ne Trisha. Ssebo nze ayagala nzaalemu abaana. Anzaalemu abaana. Nze natomera ddala eba tamanyi. Nze ebyo nabikoba. Kati kino nno ekyamutwala ayinza oba yanona bya bugagga. Sinti buli mukazi agende ow'omusajja aba ayagala bya musajja oyo. Nabadde simulangira anadde mubuulya kituufu. Ono amubuulirire omukazi omutuufu olina kweyisa otya. Naye wayogeddemu bubi. Tongamba naawe omuwagira byakola. Nedda gwe omuddamu obubi omusajja. Omusajja buli kimu kibaako pulaani yakyo era enteeka zikolebwa naye nga muli babiri era nga mukkaanya. Nti ogenda kusuula obubonero bye wayogeranga wano nti toyagala kuzaala oli omusajja akumulya buli ssente nga manyi ogenda kungamba nti oli lubuto. Kati lwaki tomuzaala naawe nokkiriza. Angamba mmotoka, angamba byaba. Kaakati no baagala batwala mu ddwaliro. Ssebo Owen yagamba omukazi bamutwale mu ddwaliro alawo baazaala. Ayinza okuba tazaala n'amukuula ebyasungula. Ebyo tayagala. Ekyo kyoko. Ka dokita yamugamba nti ekyo kirungi nnyo. Kinaalikoze. Dokita. Naye kankusindike mu kifo. Efirimu egenda mu maaso. Ebyo byonna. Ye dokita. Kati ng'amugamba ngenda kusindika ate mu laboratory gye bakebererera. Basooke bakebere. Osooke okeberebwe. Mr. Owen ono gena. Bannansi we bali. Kati ng'amuga atwala Mr. Owen. Dokita aliyo. Tusooke tobe nga bamukebera. Zimanya ekyokola. Zino ze bbaluwa kabalina omukeberera walina okuwandiikira result oba ebivudde mu kkebero okwo. Mr. Owen. Basoloke kandi bamuyambanga bwe kisoboka kyonna.
omukulu wowe ni kweli genda ne Nansi oyo Kedda atya nti azaala. Ate nze manyi. Naye ate aleka ataddemu sayansi mungi kati ekyo kyetaagisa ddwaliro. Bw'oba toyagala kuzaala lutalo. Era neewuunyiza. Tamanyi nti wagenda kulya ssente. Tannakitegeera. Omusajja bw'anaakugulira emmotoka onoomuzaalira. Nze sizaalira abo naawe. Wangi maama. Kati essaawa zino afuuse ekizibu. Kankubuli tasha. owulira abakazi be mwagala abantu abamu beebuuza lwaki ku nsi abakazi bangi abakazi baba bangi mu kifaananyi eky'abakazi mubalabira naye nga kuliko percentage ey'abakazi emisege emiguunwa Nze mu supermarket. kati golaba abakazi nga bangi era osanga omusajja n'omusaasira bagamba ni abakazi bangi si bonna nti boolaba nti bambadde baba bakazi Sajja. mulimu abakazi ng'ate byo biwotonono sigambye bonna babi naye mubaamu abakazi mbeegendereze mulimu abajja okunona ebyabwe abamu oluusi famire yaabwe bajja nga baali bapakasi naye ng'anoonya weeyenunulira ku muntu katulabe firimu tekitegeeza n'abasajja nammwe muli balungi nnyo era mubaamu abasajja ne bambala empale ne bakuba ebikalu naye era nabo nga kwegamba binga zamba kati firimu eno katugirabe ogenda okudda eno alipoota ezaakoleddwa biki ebivudde mu kebera efirimu egenda maaso okuva banafu aba Robin Pictures Nansi ne bamugamba agira yeeyongerayo balwadde abakolako abalala bangi genda okwetegereza sooka olabe alizaati ezivuddeyo alizaati zivuddeyo Sebo gyebale. kati tuba tuli awo Kakati sebo. mukyala yuno TV yange gyentondesa. alina we yatuukira Sebo. kati ng'agenda mu bano ebyabamasannyalaze mbu atunda TV Kale. mukyala n'omusuubuzi wa byamasannyalaze naye nga twamulaba bamuwasa bamussa waka efirimu yaffe egenda mu maaso eriiko naye osobola okundagirira ojja kusangayo waka. Okay. Kakati sebo address yange eri bwete. kaakati wazze otunda TV ayagala bamulagirire ono agitunda Ekikali. Otuuka ku tanka ennene Esebo. mu maaso gaayo Bw'oweta awo. agitunda n'alagirira bulungi nnyo gy'abeera ono amusanga eyo anaaba atuusizza kubanga naye si yasalawo okwenkomeredde ku biki ebigulibwa Esebo. bano abatunda ebyamasannyalaze abasinga ebintu batunda baba babijja mu maka g'abantu ababa baweddemu oba oli obuusa aba alina kintu kye ng'akikuuye akitunda efirimu yaffe egenda mu maaso efirimu bw'egenda mu maaso oluvannyuma yakkiriza okugenda omukebera kuba ojja kusaba omusajja enju omupeeka enju musajja omusaba n'omupeeka enju efirimu egenda mu maaso okebera akebedde mulamuko n'olaba sooka olabe bali bulungi ebivuddewo omukyala ekyo just kumukwata bulungi kola byayagala n'omukyala kikakasiddwa mukyala naye alyoke asobola okuzaala abakyala asobola okuzaala era afatayiro ate abatasobola babeera infatayiro Wangi. Sebo nsanyusa okukola. Kalibu. tuddako ewaka yenzo wa TV. Yegwe. Okay. Naye sonyiwa. Ngire emirimu gyesikola egy'enjawulo. kati nga bano abagula TV ng'ajja Ninga bakapitiwa naye sonyiwa embadde. Okay, kiri fine. Yenya. Kakati sebo TV. kati alina abasinga ebintu bye batunda mu maduuka babisuula mu maka g'abantu TV eno
Manyi nakuzina bana Uganda namwe. TV yeno. Ate tutya. Omukyala. Nibo omukyala otunda otya ebibyo. Nze n'ebizibu byange n'ensonga lwaki njitunda. Ezo osobola okugula TV bweti. Akati kale jabo. TV yetegereza kubanza eri mukugu. Ogirabye nti ndabanga olubaati luno. Kubanga n'olubuto muno temuli biyanja muno. Bera kumpayo kamwaliko. Ogitunda mmeka? Tula. Kamwabiri. Tonsesa ate naawe. Mwayagala kunsaza za boda? Kati ate oseka ki? TV tuzisobola emitwalo 23. TV tezitambula. Naawe olaba ekifaananyi kiri ku oligino. Omanyi TV esente ze nagiwa? Bw'obanga wagigula kitegeeza eri wano waka. Togitunda ngaya mu dduuka. Kaakati ssebo kola bw'oti. Ogenda kumpa 8. Okyaseera emitwalo yasitukiramu. Ago. Tusaba Mukama Katonda ateeka okusaasira kwe ku bakazi abalina emitima egy'okuyingira ennyumba z'abasajja naye nga muweefudde abazze mu bufumbo kumbe muzze kubba. Nsaba Mungu abaseeko ekikolimo eky'amaanyi nga kwegamba emigo gy'abakubya mitayimbwa. Mufe nga mukaaba musaayi. TV eno si nnungi bulungi mbu. Omanyi ogenda okukola? Nyongera. Firimu egenda maaso. Toli mutunzi eno tewali wagenda gikuwamu mitwalo 8 gy'oyagala. Omukazi atandise otunda ebintu by'omunju. Viyo geno kiguza abali mitwalo ki olinga atunda ekyomu dduuka. Okay, kiri fine kati kola bw'oti. Ennya. Sasula ssente z'oyogedde. Firimu egenda maaso. Kakati ekisinga okumalamu amaanyi omukyalo ono wuno mu kibaala. Abasajja okulaga bakazi bammwe mikwano gyammwe si kibi era si kivve. Naye ate oluusi emitima gy'abakyala egimu giba migitenguka. Yewe yalaba ono n'alaba nga akajja weekali naye wuno amulumbye. Ne batandika okwenyweza ebya bebi. Benywesa bya bebi wa bebi. Efirimu egenda mu maaso. Bali mu bbaala akenge nga bakanywedde egenda mu maaso. Omwami agenda okwata ekkuba okudda ng'ewaka wasibe. Mukyalo oba yalazeewa? Jjukira abasajja olumu ebintu bibatabula. Naye omukazi oli yali mugazi yagamba mbu ennyumba si ye yagala bamuzimbire eyiye. Ekintu ekyo nakyo si kirungi. Omwami okutandika okudda ewaka ng'omukyala taliiwo. Ye ali mu bbaala n'ebiri ewaka tayagala kumanya tebimukwatako. Sawa seza amawulire sino. Agenda gy'oli mooti anyigeko amawulire. Bannange. Kyava abaakuba ku simu ono nadda. Owaayi. Ate abakazi abayaayi atadde kuleeti y'omwenge ku mutwe ogwo naye tali mwadde akatagala. TV ebaddeshi. Kati TV yalazeewa mbu yagitutte wa makanika. TV nagenzo ogiteekako? TV yadde efudde ntuuse ne baŋŋamba mbu simanyi ku radiator mbu sirinda head simanyi yanyogoze. Ne ŋŋamba mbu TV eno nze sijja kulabika nningira bwayetaaga switch mpya makanika bw'agambye. Sirinda head ogenda okumanya sente za sirinda head. Tofaayo. Kwano manyi nkwagala nnyo. Eno eba mukongoola. Abakazi lwaki temutubuulira lumu temutwagala? N'entebe nja zisitula. Liri wano liwera nkolokooto. Ogenda okudda ku yafeesi y'omusawo. Abaali awo nga waliwo akunkuna. Musawo. Musawo. Sikusanga. Awudde wa kumacha kunene. Nange ndaye buli nakukyali konze.
Tugende bugenzi singa abakozi ba gavumenti tukera ku mulimu kumacha nyonyo osobola sebo bulungi sebo egenda maaso okyaliyo gende mbadde mwese kusanga bose kituufu mayina kyenkereza tulina bizinesi y'amaanyi eyo program ku studio tuyagadde tukeere wano ne mwana muwala oyo ennaku zino zonna abadde mulwadde alina obudde omuntu awayatawanya oba obuzibu n'amazzi genyo ayinza okuba tefanya mafumbi aleese muganda we yasimanyi biki amazzi onywa mafumbe okay bulwadde ky'obusumbu bwa muganda wono nabukalu buzibu ki andabe kuba bano batuuse dda nasi yingira aleese muganda olumbe lumuluma morning okay tunayambala ambadde nakatuka dokita naye nga mpanga dawali obadde opanga mpapula naye sobola okuyitira musawo mulidi okay yayambadde okay mwite embeera nungi amukezeza bukeeza ku makya mu ddwaliro mulimu ogwo olina okuba muziki naawe okitegeera bagamba omuntu olemerako otuuka n'okifuna watuuse dda morning so genda efirimu egenda maaso kakati n'oluvannyuma kubidde essimu ng'akyalina byemmaliriza kikulunzize jangu yafunye ssente ezaki yafunye ssente TV yagitunze emitwalo 5 eyabba so emusawo mukwano gwange andokita ogenda okudda eno neyaleese muganda we bamukebere zikomyewo musujja mungi ki typhoid ayinza okuba ayinamu olubuto bamukebedde ng'okusinziira ku bubonero obuliwo kuba n'omuntu olukugwamu olubuto kireeta omuntu waba ali lubuto olubuto lwa mwezi gumu kireeta okuba nga alwala ne tudda yatunze ebyomunju abitwale yajja taliiwo jajja tebamusangawo jajja lengerengeri jajja neyingira mu jajja engeri yayingirawo nga mando ono emando azalina ssebo bezimu zagula ndeege zivuga kyopa ziri zitayiga wingi yagiramu eya ayina emindi ya midomo 3 lwakuba ogumu bajajja baguyonka ne gugwa olubege bazze baloge nkuuma mugamba mukyeyi abeeka ate mmwe abazukulu bange lwesakula kuwama efirimu egenda maaso nolo ngenda mukolaki ngenda mukolako efirimu egenda mu maaso mpa ekikapu kyange byangwa baaba ne baleeta ega wano baaba wai mugongo byonna bye baabatuma nti baabifuna bo tugende omuzukulu agenda awune twagala tubakoleko ngenda kukwasa ensiriba yange eno najjayo ensiriba oliwo ogenda ku makya ng'ozuukuse olina okujambala n'olamiriza ebigambo bino wammanga sekeya byonna biddeyo ebyakolaki makya ekyoto emansiriko ng'ogamba byonna nteekwako ngusibira entaana eno nanku
ogenda ku makya ng'ogenda okunaaba maatirako mu mazzi ombire baba maaso okowa mu mazzi ng'olaba mwekanywezoza bwe nti yesuulwe on'omukalu babatuma suulu w'omukalu suulu enno abanga kalenge okugwa ku muddo ogwo olubisibisa olwo kati babatuma suulu w'omukalu mbu bamusibidde awo yesuulu agenda obesuulayo eri mu mpompogoma gye twamugye wala yadde omwana kati muzanyisa eddagala oba ogenda kaleke mu kaleega olugendo olusooka ako kalina kubeera wansi wa kaleega omusajja omuleegera awo owulidde newe mugenda omusajja omuleegera awo laba ekiri wano laba ekiri wano yajjamu laba ekiri wano laba amayembe kyegakola amayembe kyegakola naddeyo musana nga gwase nnyo firimu yiino kati ogenda okuddeka omwami bamuluga takyabuuza tv lwaki teriiwo buli ekitundibwa ewaka bamuleegaleega dde ali wano muleega alinga wayayagita ali wano muleega alinga lukoba lwa gita amasanyalaze tegaliiko amasanyalaze gasiibyeko kwedda kwegali kati ogenda okugira amazzi nga teganyuguga mukwano firiji yafudde n'egitwale wa makanika mbu firiji yafa negende wa makanika firiji yafudde bagambye mbu olina ofuna kompresa endala mbu ate kompresa ziva Itale mbu ate abayitale waliwo okwegugunga kati kompresa za mwezi gujja oba firiji yafudde ne bagitwala awo gikanika faani teziriiko ebbugumu omwami limutta ebintu byonna omukyala abitunze lwabako ekizibu kyagala okumaliriza ewaka wano ate nga ebizibu biri bibye yekka biri pasono sokoleke ne faani nayo yafudde wano tv faani teriiko firiji nfu teriiwo faani nfu teriiwo tv yasooka okufa negende wa makanika tenadda gwe mukazi gwe jangu ane mwami tonsikaasikanye ebintu bino oli muntu mukulu neesiga tugende abamakanika kati ani gwowalaba nyo otyo ate mpuliraki bane mukikigwe naye ebintu waliwo ekitaliwo ennyumba yina etangali gyo ngamba ebintu bifa bufi bigenda amakanika tebidde kati opita mubbi ngambyeko ndi oli mubbi ntwala gye wabitutobikanika nze kankuwulire ebyo ebintu esola bibba tolowooza nti ndi mubbi nze lekera n'okuntwala nga ababbi nze siri mubbi lwaki ompaayira naye kikazi gwe zendeka laba ekigudde mumaka laba ekigudde mumaka ga mukazi gwe gwe tv yasooka nayegenda firiji teriiwo ne faani nayo kati naye mukazi nono naleeta nsomba byuma kuba tv kiba kyuma nasibamu ebibyembwanoba nze nonangira obubbi esimanyi nakoze eki kankulekera oguyumba gwo ate n'ogwanagwo ngenda olubuto lujjamu enyumba yange egenze wa makanika ono omukazi bananga bakazi bonna bebamu kubanga nono gwe naleeta azaala ate yanzibye bubbi ate mugambyeko neyekyanga mubbi bubbi nasooka ajjukira essanyu ne babaddemu awo ng'ono amaze okunoba omukazi ono alaga nti mukazi we amuwala era n'amulaga nti yeerabire amwerabiza ani amwerabiza Tulisa kati kumbe alina akabadi omukazi ono engeri ya complaining ku kyemmotoka yamutuma akatambawaala bwamutuma akatambaala ono agenda yonna ate amazzi wagasudde mu biki nze gano sijja ganywa gebiwa biki biwatadde mulala kundoga ogenda okwetegereza nga galimu ekisumuluzo yali agasuddemu ekisumuluzo
Muli mu kisumuluzo kyaki kino? Oba kikyo? Kisumuluzo kya mmotoka weevuga weenyoole. Mukazi yamuwa ekisumuluzo ky'emmotoka. Bannange misajja goli mwensa n'alabye abasajja gwasinga. Ekikazi kyeyali amaze n'okigulira emmotoka. Kahano muganda we bwe yajja amulabeko. Ono producer wa music. Kati ekyatwaza ono mu ddwaliro bamukebere ku mulundi guli omusujja gwali gumulumaaluma. Kyokka zaali tezaaliwo zaali ziraga nti ono ali lubuto. Kati muganda wamuyita ng'omuntu babe nga boogera. Olubuto alugjawa? Njagala mmanye ani nnyinirwo. Mulira nze ndi muganda wo. Okuba nti oli lubuto si kivve. Kubanga ffenna maama naffe yafuna mbuto naffe ne tuzaalibwa. Kati njagala ombuulire ani nnyinirwo n'ekyo kibe nga tukifundikira. Ani nnyinirwo maama? Nze olubuto. Kati ekikulu otwagala kumanya kulwane tunonye yo kukikonjola. Sagala tenawe beyo sikemu mbuto. Lengera. Gatusha byafuna. Kitegedde. N'agamba nti abana okumala gafunaafuna embuto nga tumanyi bannyiniza obuzaabuzi. Nze olubuto lwono omukwano gwasuna gita. Abaana abasomye ennaku zino baba ne diguli zaabwe awo. Genda okwetegereza. Emirimu tegikyalabika anaakola ati. Ono lwe yamuyita we yali ali ku studio. Bwe baali bali ku MVP. Naye? Nga bali mu kunywamu wali kasoda. Omukisa oguliwo. Byali bigenda maaso baali banyumya. Ate bagaba akasente akawera. Tikyoyina okukola. Ogenda kumpa ku nnamba ye. Ku nnamba ye? Ogenda kunfunira ennamba ye. Sandikuwadde ennamba ye naye? Kitegeeza buli kyombeera nga mwemwolera eyo mwetandika mutya. Njagala olabe. Ono mukwano gw'ono yali ali mu UN already naye nga ayagala kuteekayo mbu muganda w'ono. Kati ekigendererwa kye bwe baafuuka b'omukwana mu by'okunoonya emirimu mu UN. Laba oli we bajja babeerera ddala ate ab'omunda ennyo. Ekitegeeza mwalinga mwerabanga nze simanye. Ndabanga musajja kukyala nnyo ku studio kumbe waliwo emberebe zaawo. Efirimu egenda mu maaso. Jukira twagala tumanye ludda gye biggwera. Kakano oluvannyuma. Bannange kyangu naawe. Ono yanoonya muganda we yabadde akinaamugwako. Yanoonya muganda we yabadde aki n'amugwako bagiyita singa namanya. Yadduka mpaka eno. Kwini tukunoonya kumbuuli eno weekwese. Namugamba munange muganda wange. Leka naye tulabe wajje wafumbirwa. Sinnafumbirwa. Tugende gwe nyingiza munda. Sigamba. Yamwaniriza. Obulamu abutambuza bw'ati. Nali mmanyi nja kufuna mukalo obudde nkomewo. Kani nga mugamba n'ekyo ekyatuukawo. Yali amanyi anaagenda maaso atuuke ewaka abeeko byabagamba. Ebintu byonooneka bitya? Ebintu byatandika okwonooneka ng'avudde mu kyalo okulaba maama. Yatya okuswala. Kwano goki. Siwe bugulu kazi binasanga irwaka. Bila yoyo yageje. Ate ina chukubira mulyanga awo ninga. Ngabo wa. Musobola mama. Bali kutuddeko. Muliti. Akula bote. Mama aliya. Nakubadde waliwo ebisumuzo ebigula buli kufulu yonna nayo. Ogende mu kyalo omulabi. Kali nga mugawo kimanyi nti waka bali mu kweraliikirira. Naye kati arrangement kinga tubeera. Tebamanyi na oludda wajja oli. Mama omwagala. Kati okubeera awo yalikira bwe kasaba yalikirira. Magali nti n'essimu yavaako. Yayiiya dda n'okola akola. Yangamba simanyi manyi wobeera.
kati nange yandeetera kuba talina waagenzi mwana nange wadombuzeeko obadde waddawo genda maaso adde nkusobwa kaakati nno genda okudda eno ssebo lino erikyala lyasibira ddala enkundi liri ku musajja gwe lyafuna. Omusajja ono ye yali mukwano gwa bba waalyo ne linobayo nga lyesize kuula ono. Ngwini bannange oli otya? Mukwano gwaffe. Ngwini mwami mbadde ono ate wammanyirawa? Mukwano gwange era nga neddono mukwano gwange neewunya gye mwakwataganira. Kati ono omukazi mukwano gwo bwe nali kugamba nti ono omusajja gwe yagwako yali mukwano gwa munne yamutwala ku basawo. Nagamba nti ono mukwano gwano yebala bulijjo gwe sirika. Lwaki nedda? Lwaki ogenda maaso n'okwe? Omwami yagenda n'agwa ku gundi abadde yeemunaamuna ennaku ezo. Kaakati nfudde. 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 Omusajja atambula yeeyongerayo. Tambula yeyongerayo kumbe eri bano beekyanze. Taba omala gayingira bote wabba amaka gatrisha naganga wajja ogabbe weefudde mukwano we kumbe oli mubbi w'abasajja. Wabba tulisa mbaawe n'omubba n'owanga oyagala mubba. Olutalo ne lutandikawo. Twala eri musajja bamukupimako omusajja taba w'omu ng'omanya oyo mubbi w'abasajja. Kasita batandika ebyo ng'omusajja taba w'omu omanya azibandi sinacha giwunye. Sobo lirinamu kalati. Banange wejani filimu egenda maaso. Filimu egenda maaso. Kano tuddako ewa Ssenkagale. Oweni. Yes, how are you? Omukulu mwali. Kati abaali awo waliwo yajja amunoonya. Waliwo yajja amunoonya. Omukulu. Uliriza nnyo. Waliwo ababanka bajja mu baagala nnyinimu. Waliwo omukyala gwe bamanyi nnyinimu. Waliwo ebibanjibwa yali yawolebwa ssente n'asingayo ennyumba eno. Banange yatakula omutwe ekikazi yakiwasa mbaga. Si nti buli kikazi kye mwanjula kiba kijja kutuula mu maka. Yakyanjula bannange. Kyokka ennyumba kyagisingayo dda. Era byonna ebyogera ku kifo kino omusajja baamwetolola nga tamanyi. Buli kimu ekyogera wano ekiwandiiko banka ekirinako kopi era ne ssente bazibanja ezirudde nga tezisasulwa. N'olw'ensonga eyo tofaayo nga bw'oyagala ekyapa kyawana ngenda kikuwa gye kiri mu kisenge ogana kyapa yajjukira olunaku lwe yagamba omukazi nti agenda muwa ekyapa ne wano buli kimu okumulaga nti amwesiga abeere nga yalina ebyobugagga bye ekiragani bw'anaamuzaalira bw'anaamala omuzaalira bw'ati oba bw'anaamuwa ekyapa buli kimu kibamanyage. Ebintu si byangu. Sinze ndikuwa. Kyenyinza okuwa mu magezi jangu bakama bange oba nnyonnyole osanga banakuya. N'agamba naye byonna nga bikyali awo tomala budde. Kati olina kujja ku banka osooka onnyonnyole aye n'amabanja agabanyiwa wenge gosasula mu bwangu. Ng'obudde tebunnagwewa bajja twala ennyumba eno ettaka litwalibwe banka ejja litunda ku nnyondo. Ono ge magezi ge yamuwa. Sibagambe nti bakazi bamwe temubalaga byapa gye biri. Mukazi we muba mukaanya era nga mumanyi kye muliko. Musobola okwesigaŋŋana. Naye abakazi ennaku zino bawoza nnyo ne babbaabwe tebabeesiga. Wabula be beereetera embeera eyo ey'okuba ne babbaabwe tebakyabeesigira ku ddala. Kati n'olw'ensonga eyo ebintu ebimu abantu mulina okuleka ni mwegendereza. Oyinza okusiga omutima omubi ate oluusi ne gutulugunya abalala mu biseera eby'omu maaso. Tugenda maaso n'ekifaananyi era nga twagala okumanya ludda bajja biggwera. Lwadda mu kyalo oluvannyuma lw'akabanga akanene katugenda okwetegereza Trisha.
kakano Trisha yajja basanyuka. Jukira munnaabwe Henry yagenda n'amugamba ng'amaze okunoonyereza ennyo yamugwako, n'amugamba nti mu kyalo bakwetaaga wabula ne maama omutima teguteredde. Ebintu byali byangu wafuna n'olubuto kani mwana gwe twakola ki okutusuulawo wenkanidde awo. Mama esimu yange gye mwali mulinene ng'atandika kunnyonnyola kyokka baba twali tumanyi muwafa iyi naye nammwe mulimba bino soko birekese kubiteekera emabbali. Henry yajjako eyo okunkyalirako. Henry yajja n'amulaba era yamugamba byonna n'asala leka enda ajja omulaba. Maama nga watukyawa si kubakyawa kiki ewa bbaawo wavaayo. Maama uli olugambo lwagala okumanya byagenda bitya. Dayo olw'embeera yatuukawo nesalawo nkoleki veeyo ngende njiye ebyange. Yagenda n'ayiiya ng'alabika talina ganaakutuka. Wafuna mulala kati wafuna musajja n'akufunyisa olubuto. Wafuna lubuto nje bino ebyolubuto wanaye biwanvu bya Katonda. Olubuto yanoba naluwo. Kati maama yajjukira omwana ono mu myaka gye egy'omubuto we yali nga yagira olubuto nga luvuddemu bwe bamugyamu olubuto oluto lwali luvuddemu okumulongoosa. Kyali kiteebereza okuba nyakoseddwa nnyo munda era ng'ayinza obutaddamu kuzaala. Ne abasawo omu yamugwako emmanju okulongoosa okwaliwo tebamugyamu n'abaana nga bwe kyali kirambikiddwa ogusoose. Kale nno nga Katonda wanaaba asaasidde mu biseera eby'omu maaso akyasobola okufuna olubuto. Era maama bw'amala okijjukira koyini Katonda w'amaanyi kubanga ekyali kizze mu kusooka kyagambibwa nti tasobola kuleka yakola ki nti azaala. Maama amazima gali nti navaayo nga nina olubuto ewamu yavaayo naluwo. Kyokka omusajja ali eri anoonya mwana. Kino kikulaga nti mu bintu ebimu tulina okwegenderezanga n'okulabika nti tubeera bagumiikiriza. Oluvannyuma lw'emyezi 2 nga gimaze okuyitawo omukyalo ono yazaala ye Trisha era ayonsa. Lugambo nga bw'olumanyi lwo terwebulizaayo. Mutaka yamala n'atuuka abagamba okuba ni Trisha gy'ali. Ate gw'ononye ki? Omuntu gw'oyagala oyinza okumuba okujjajjali. Woyagala? Munange. Ononjagaddeko ddala. Yeewuunya. Sebo oyagala? Tuulaawo. Toŋŋamba nkooti onjagala nyaniriza munda. Twogerere mu nju munnange. Tombuulira byakwogera wennyini woba oyogerera. Tujja kutuusaako ekitundu ekyokusatu.